Okwetoloola eggwanga lyonna kkanisa ya Uganda erimu obulabirizi 5 okusinziira ku bitundu eby'enjawulo. Muno mulimu obwa Buganda, East Uganda Diocese, Northern Uganda Diocese, Ankole Kigezi Diocese ne Rwenzori Diocese. Kati ng'ebikujjuko n'okujjukira abajulizi ba Uganda Namugongo bitandise, obulabirizi bwa Rwenzori bwe buli mu mitambo egy'enteekateeka ku ludda olw'Abakristaayo. Mu mboozi eno katutemeeteme ku bikwata ku bulabirizi buno nga n'ekisinga obukulu kati obulabirizi obwali obwawamu bwavaamu obulala 5. Anglican Diocese of Rwenzori nga yenkulu mu zonna mu kitundu kya Rwenzori yakutulwa ku Diocese ya Uganda ey'awamu mu 1906. Obulabirizi buno bwali butwala district 15 okwali Kabalole, Hoima, Masindi, Kyenjojo, Bundibujjo, Kamwenge, Kasese, Kibale n'endala. Kyokka ng'erinnya lyayo lyajja olw'ensonga nti eriraanye obusozi obw'enjawulo obukula olusozi bwa Guuga Rwenzori. Bano ye balabirizi abakulembedde ku bulabirizi buno. Bwatandika ne Bishop Elika Sabiti okuva mu 1906 mpaka 1972 ne kuddako Bishop Yonasani Lwakayikara okuva mu 1972 mpaka 1981. Ow'okusatu n'abeera Bishop Eustace Kamanyire okuva 1981 mpaka mu 2000. Ow'okuna ye Bishop Benezeri Kisembo okuva mu 2000 mpaka 2009. Ow'okutaano Bishop Patrick Kyaligonza okuva mu 2009 mpaka 2010 nga n'aliko kati ye Bishop Lauben Kisembo nga yatikkirwa mu 2011 nga ne ku ssaawa eno yaliko. The diocese covers 6 districts: Nyangabu, then Kaorole,